Abakyala babadde banoba oluvannyuma lw'abazadde baabwe okulya ebintu by'abako bubakeeredde kuba kati abako basitudde enkundi ng'omukazi bw'anoba baddukira ku buko ne babanja ebintu byabwe bibaddizibwe. Olunaku olwaleero Omuko Dan Kavuma yesitudde n'ayolekera mu maka ga ssezaala we Makumbi Gerard agasangibwa e Kabowa bamuddize ebintu bye bye yabawa oluvannyuma lwe yali mukwano gw'okumulivula n'amutwalako mukyala we Mildred Nalule. Nabireta wano wennyini najja n'enyanjula n'enkyala n'enkola n'embaga naye mukwano gwange eyali omuntu waffe yali afunye omulima waffe ate munange omukyala n'amutwala. Kavuma tutegeezezza nti baagattibwa ne Nalule mu Lutikko e Lubaga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'E11 omwaka 2015 nga mukwano gwe William Ssennabulya ye yali omuyima kyokka yagenze okuwulira nti yayanjuddwa mukyala we Nalule n'amukuba n'embaga. Gwaliwo 2015 tubeerawo ng'omukolo embaga ewedde biki kyawo paka 2018 awo then ne twawukana ne tusigala nga tukyasika omuguwa komawoto nange njagalako bantu ebyange ono atulaze ebifaananyi by'embaga yaabwe ne Nalule wamu n'akatambi k'embaga ya Nalule ne Ssennabulya n'ategeeza nti lino jjoogo lyennyini ng'agumbye ku ggeeti y'abako nga bw'akonkona kyokka Ssezaala n'omukadde amuzaalira omukyala bagaanye okuggulawo. Sister Warema wuno bannange yabuze. You're looking sweet, baby. Alingizza munda n'alengera entebe ze yabawa nga bazifulumizza ebweru olwo abakadde ne bayingiza ez'omuko omupya nga kino kisombodde abatuuze wakati mu kuwagira Kavuma abanja ebintu bye nga bakira basaakanyiza waggulu nga bwe bakooya obubbi bw'abakazi. Babituwe bwaba wange nga nakedde ku makyanga aze muzaala ebyange mba mbyagala buno obudde twagala bintu bya mwana muki y'omuwala asigaze omusajja we muna bamuwe ebyana afuna omulala byakiyaye bamuwe ebintu bye bamuduze ebintu byafuna omukazi omulala. Kavuma wanyisiganyiza ebisongovu ne mukoddomi we kussa omukadde amuzaalira omukyala bakira abamulangira obukopi nga naye bw'abalangira omululu era nga bw'awera nti balina okumuwa ebintu bye. Maama sinaba Abantu ab'enjawulo bategeezza nti embeera ekika kino kati yebaluseewo mu ggwanga era ne bavumirira abazadde abakozesa abaana baabwe ng'akatego ak'okunyaga abasajja nga bagambye nti kagwake baddize Kavuma ebintu bye. Nazaala baagala okufuna ebintu emirundi ebiri. Nazaala n'afuna ewoono Omuko n'afuna ewoono abo bagenda natwonoonera abaana abawala kati sayizi ng'eno abaana abato akulu amanyi bafumbirwa eno ne bafumbirwa eri ne bafumbirwa eri be baleetedde eddala obuzibu singa kati be bagenze dda n'ebbali ne bagamba munnaye wakola bubi mu bufumbo obutuufu waakiri bagende basatuuke mu bufumbo obutuufu mu mateeka oba si kyekyo bamuwe ebintu bye oba si kyekyo bafune enteesa gye bateesaamu nga ye gwe bateesezza naye mu mpola ebbali. Bintu bino mbasaba bino nebanga mu nsonga nabiddewo si bikonde si ngonde ogereganya noonya nti ani atuukirira gundi oti namwogere n'ensonga zivaawo kino baafuna obusakkanya emyaka 7 6 badde balina buyisimu bano bazadde buli bazadde mujje Kavuma yeekokodde mukwano gwe William olw'okumulyamu olukwe ne yeddiza mukyala we ng'atutegeeza nti mukyala we Nalule yamuzaalamu abaana 2 wabula omu n'afa ng'omukyala we yava awaka yamugamba nti agenze kujjanjaba bazadde kyokka n'atadda. Mu mbeera eyo ndowooza kumwesiga okubeera mukwano gwange biki awo yamutwalira. Nze okwekanga nga bakoze n'okwanjula ate nga n'empata tetunagisazaamu tetunakola divorce nengamba kati nga mukwano gwange bwe yatutte mukazi wange n'aleeta ebintu ewaabwe. Agamba nti olunaku olw'enkya wakubukeereza nkokola mu bakadde be bamuwa ebintu bye n'abawagabwa nti nga bwe bafulumizza entebe ze yabawa n'ebirala bye yabawa babifulumye abisangewo olunaku olw'enkya. Mbadde enkya ate nnyinza okutuuka okujja mu mbeera ate endala. Njagala entebe zange, njagala dining table, njagala tanka ey'amazzi, then njagala maapu ya Buganda, certificate ya Buganda, ekifaananyi kya Nnaabagereka, then ne ekifaananyi kya Kabaka. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.